etonye ate tumanyi tulina n'abalabe abayinza okwagala okukozesa ensobi mu ngeri emu oba endala. Kyomwebereremu nga muvuga, olaba muno ng'avuga bubi gwe kennyini mukomeko. Temuvuga bubi abaana balina abavuga piki, tetukuvuga genda kukola bukodyo. Olugendo lwe tugendako si lwa ssanyu, so sisuubira kulaba muntu yenna yeemondolera ku piki oba yekyangira ku piki. Muvuge bulungi, tuuke bulungi, tukomewo bulungi. Ensonga ey'okubiri, mukimanyi bulungi nnyo nti regimu ya Mwai Museveni ng'ekozesa abantu abamu abayinza okwerimbika mu ffe, baagala tuberekere muganda waffe mu buswavu, baagala okola effujjo mu kuziika muganda waffe, okubika obuswavu bwabwe, okubika enkwe zaabwe, n'okugezaako okumakinga sure tibakakanya ekifaananyi kya Ssegirinya. Njagala obbasaba okukuuma empisa. Mukuume empisa, temukkiriza muntu yenna yenna basomooza oba baprovokinga. Naye ate era mubere bulindaala okwekuuma n'okumakinga sure abaana mwe mugenze nabo tugenda bulungi, tugumawo bulungi. Mukuume empisa, temuwa mulabe yenna chansi oba abo abalabe bakuliza. Mulize abakulembeze bammwe nga babagaidinga. Njagala nnyo okuwerekera Ssegirinya tulage discipline. Ssegirinya afubye nnyo okulaga nti abantu ba bulijjo Ssegirinya abadde senior food soldier. Afubye nnyo okulaga ekifaananyi ky'aba food soldier, kati mwe muliwo ye taliiwo. Tutwale mu maaso ekifaananyi ekyo. Njagala obaagaliza olugendo olungi, tambule bulungi, tuvuge bulungi, tukume empisa, ate tukome bulungi. Kama atukulembere. Asante sana. Yongeza tena. Haya, moving time. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Banange sijababuza amasimu kyakuba mayite masuze bulungi. Naye tukyali balamu tukebalize Katonda. Tusembola tugenda Masaka kwerekera muganda waffe Ssegirinya. Ekisookera ddala kyenjagala obbasaba muvuge bulungi. Muvuge bulungi kuba olugendo luwanvu, enkuba etonye. Ate tumanyi tulina n'abalabe abayinza okwagala tukozesa ensobi mu ngeri emu oba endala. Omwebereremu nga muvuga, olaba muno ng'avuga bubi gwe kennyini mukomeko. Temuvuga bubi abaana balina abavuga piki, tetukuvuga genda kukola bukodyo. Olugendo lwe tugendako si lwa ssanyu, so sisuubira kulaba muntu yenna yeemondolera ku piki oba yekyangira ku piki. Muvuge bulungi, tutuuke bulungi, tukomewo bulungi, twolese n'empisa ku kkubo. Ensonga ey'okubiri, mukimanyi bulungi nnyo nti regimu ya Mwai Museveni ng'ekozesa abantu abamu abayinza okwerimbika mu ffe, baagala tuberekere muganda waffe mu buswavu, baagala okola effujjo mu kuziika muganda waffe, okubika obuswavu bwabwe, okubika enkwe zaabwe, n'okugezaako okumakinga sure tibakakanya ekifaananyi kya Ssegirinya. Njagala obbasaba okukuuma empisa. Mukuume empisa, temukkiriza muntu yenna yenna basomooza oba baprovokinga. Naye ate era mubere bulindaala okwekuuma
mulina okumakinga sure abaanammwe be mugenze nabo tugenda bulungi tukomawo bulungi. Mukume empisa, temuwa mulabe yina chance oba abo abalabe bakozesa. Abakulembeze bamwe nga babagaidinga. Njagala nnyo mu kuwerekera Ssegirinya tulage discipline. Ssegirinya afubye nnyo okulaga nti abantu ba bulijjo Ssegirinya badde senior foot soldier. Afubye nnyo okulaga ekifaananyi ky'aba foot soldier, kati mwe muliwo ye taliiwo. Tutwale mu maaso ekifaananyi ekyo. Njagala obaagaliza olugendo olungi, tambule bulungi, tuge bulungi, tukume empisa ate tukomeyo bulungi. Kama atukulembere. Our power! People power! Everywhere! AUP! Asante sana! Nyongeza tena! Mukwano gwange oli ku UG Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza. Sina kyenyongerako, eyo ttiimu gye mulabye y'emu ku eteekateekeddwa kubanga egenda kubanga ewerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga egenda kuwerekera omubiri gw'omugenzi Muhammad Ssegirinya e Masaka. Era bwe njogera basimbudde dda, naye ttiimu ogyerabiddeko engeri gy'erimu solid, kwegamba ze nteekateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu z'ayina n'ebigambo by'abagambye ebizaamu amaanyi, ebizaamu n'essuubi okubanga babeera bulindaala, buli omu okubeera kalabalaba wa munne, okubanga bali kimu. Tomanya gye bujja maaso eyo tulituuka ku ngule gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kutegeeza nti nno oli ku mayengo ga UG Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza gwe atalina tweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era nga temuva ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mweraba tugenda kubanga tubatuusaako byonna ebigenda mu maaso mu maziika, mugenda kubanga mubifuna wano ku UG Updates TV. Gwe ky'oba okola subscribing abusubscribings.